Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water Purity Nothing Less. Naira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Kale Hill Water wano, kale Hill Water wano, kale Hill Water wano. Nenywelemu olwekyo. Ati nawo no mbiro ogudnebaza n'olwekyo ndiwaddemu okutandika obulungi program kuba Hill Water bw'omunywa akuteeka mu modo osibye otya mukwano bali kubeera nga oli mukulaba Delta TV tukole eno program bagiyita okwanjula n'embaga ng'ebeera ku TV eno saa zibeera 11 mpaka 1 ntutuusaako emikolo gyaffe gibeera 2 era nga bampita Sharita mazima wanvu okubeera nga nkutuusaako program eno ey'okwanjula n'embaga yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba nkoledde wano eno ku Malakai Ecology. Oh my god, onoonya kifo kyakuwummuliramu, onoonya wakulya ku kyennyanja ekinene ekiri fresh ekiri original. Manyi waliwo ebyennyanja ebiri artificial naye ekya Malakai Ecology kiri original. Ojano n'owummulirawo ate era osokolerawo honeymoon, osokolerawo picnic, ekintu kyonna Malakai Ecology wano eno ekitende ku Entebbe Road wenkoledde era naye woobeera ojja. By the way, ni reception y'embaga ez'embaga ezo eza class osobola okujja wano ku Malakai Ecology. Kakati Sunday wedde twakutuusako emikolo gyaffe 2 twakutuusako omukolo gw'abali abagole abanjagaliza abalogo. Omanyi bwe nagamba nkitoola nkiwamba nkitwala kyange oba kinajja ddi naye manyi kijja kujja. Mwami n'omukyala bansereko mwebale nnyo mwebayirira kuleeta mukolo ku Delta TV nakuwagira SHARITAH'SSHOW. Twakutuusako n'okwanjula era nga twali eri mu Butambala ne tulaba omwami Issa Sekito ne mukyala we Rashida nabo bakola omukolo obulungi ennyo. N'olwaleero tulina emikolo 2 nga tuyina okwanjula okwa Jovia nitula n'okwanjula kw'omwami Makanga Ben. Wabula nga njagala okutegeeza nti ateeke sente program eno ye City Bridals. Wow, City Bridals, you're the best. Aina gowns ennungi, aina change dresses ennungi, aina maid dresses ennungi. City Bridals, you're the #1 bridal company in Uganda. Rachel gwe mukwano omugole ayagala okekkereza ewa City Bridals opangisayo gown ejo emu nakwerako maid dresses za bwereere. Wali eri Kamukamu Plaza ku Entebbe Road, eduka number GF34. Enviri ne makeup ojja ku Sharita's Hair Clinic era otujja kukolako bulungi nnyo. Aba Sharitas tuli ku nassa okitegeera tusomesa n'abagala okuyiga enviiri. Manyi kati weebuuza engatto zaani? Engatto za Katose Health Center. Otugatto tuti osobola okubeera ng'otujja ku Katose Health Center wali eri ku Capital Center Arcade kumpi n'Enana Center. Gomesi yange, these are my own gomeses. Njira n'enyambalako okwo ku bwange mpola mpola. Of course bw'obeera nga oyagala okubeera ng'obulamu bwo butambula olina kwekumisa mazzi ga Hill Water. Hill Water musuubule mu dduuka lyo ojja kufuna ssente nnyingi nnyo because atambula. Hill Water muteeke ku mukolo gwo gujja kubeera gwa class. Hill Water mupakingira omwana ku ssomero. Hill Water gw'oba because ali purity and nothing less. Ladies and gentlemen, tugenda kusookera mu maka g'omwami Busuura Fred. Tugenda kulaba kawala ke katoniwa kwegamba katukiriza n'olimba lwe bayimba obukazi obutono bulimu ekyama bannange ka Jovia kalimu ekyama ye Jovia Nantege ng'abadde ayanjula high school heartthrob, high school love Mukisa Solomon basikana ku Mugwanya Summit College ekyengera nange gye nasomera era nadde nkwata ba obi omukolo gwabwe nga wala emyaka gyabwe mito bati bakoze omukolo nga mulungi akawala kanyumye mama n'amanya nti essala yekulembera mu buli kimu n'amuwa omukisa omukolo mwami n'aleeta buli kimu taata kye yamusaba n'abantu baadde basanyufu. Omukyala Jackie Busuura gwe tukola naye ku Super FM mwe balikola mukolo mulungi ewammwe ate ne bazannya n'engo naye tukola naye ku Super FM ye yayogeredde omukolo ogwo. Embeera y'obudde yabadde nnungi n'abantu abadde ku mukolo baadde basanyufu nga bwe kyatuuse ku mpeta yaleetebwa drone. Let's enjoy. Be enjoying. Beera ng'onyumira nze nga wenywa Hill Water, okay? Kale. Ateeka olunaku luno Katonda waffe okukyaza abagenyi mu maka gano lwa mwana Jovia. Katonda waffe tukwebaza bw'okiwadde omukisa era n'otuteekerateekera olunaku luno. Era Katonda waffe tukwebaza olw'enteekateeka zonna ezikoleddwa era ezikolebwa
olw'okwaniriza abagenyi abo abajja. Kwaniriza nnyo nkwano ku Delta TV era nga tuli Ntebe Kabale mu maka ga Mwami Fred Busulwa nga tuze kulaba Malawi kawala kalungi nnyo ka Nantege Jovia nga yajula omwami we Solomon Mukisa. Ng'omukolo gwonna oguli mu maka galimu eddiini batandise na kusaba bambi. Ne bamugamba nti mwannyinaffe beera nga nnyina w'abantu obukumi n'obukumi n'ezzadde lyo liryenga omulyango gw'abo ababakyawa. Ekitundu kyaffe kisomeddwa kikomyawo. Obutuyingidde mu nnyumba engoye ze ennungi n'engatta eby'omulembe babipanze bulungi ng'era omugole byagenda okubeera ng'ayambala agenda kufaananira ddala bulungi. Obeeru decoration bakozesa white, yellow ne purple era nga bakozesa round tables batikako golden chairs, fresh flowers ne fruits. Bataddeko n'amazzi amalungi aga hill water, amazzi agalina obeera ku mukolo gwo kubanga bw'ogateeka ku mukolo gwo gagwongera ekitiibwa. Tuba tukusaba nga tukwegayirira omwana waffe atandika olugendo luno. Maama bambi n'amusabira omukisa era ddala Jovia omufumbo we bugenda kutambulira ddala bulungi. Omukuume amuwe byonna bye yeetaaga wakati mu kulowooza okungi ne maama waakwo ne taata n'abooluganda bonna tubatadde mu mikono gy'Omukama w'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abako batuuse era nga batuuse mu budde bazze mu bungi nga beetegese ddala. Kino nno nkyogera nga sirina kutya kuba ne maama Bishop tuli naye wano tumukubira engalo ez'amaanyi. Bayingidde era nga mu kuyingira bayongedde era ne basimbula essaala ey'okubiri. Lowooza ogenda kwebuuza lwaki emikolo egimu gitambula bulungi okusinga emirala. Essaala ebakolera. Mukama tukwebaza nnyo olw'olunaku lwa leero era kyetuba tukwebaza nga tukusaba Mukama omaamire omukolo gwaffe obeere wamu naffe mu buli nsonga zonna ate byonna bye tugenda okukola bibeere nga bigulumisa erinnya lyo tulyoke tweyongere okuweereza n'okwagala kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tesimye nnyo ora Uganda yaffe. Era bwekitegedde tuli maka ga Mwami Busulwa batandise Nakitiibwa kya Buganda. Abasawo bakomezawo report ku ki kye basanze mu bako. Ati tugasaze embuzi kuki nga tugiyite muzabbeeyi. Amiina. Otyo mweno muli bamaama bange. Bwe kibanga ddala muli bamaama bange. Otyo ekyaffe kiri muttu. Tetugenda kulaalaasa nti nabaleetedde kino buli omu ngendenga bw'onootuuka eyo bw'obakulira bonna abange toyanziza bw'obagabira munnaye. Webale otukoze bulungi. Oluvannyuma omukolo gwatandise mu butongole nga gwatandise n'abaana bawaka okubuuza. Tusanyusa obbala babannyabo.
Eradde bassebo. Ndaba nga tonda mumanya ngezi. Mukulika amakubo bassebo. Ate tugasanzeemu buzibu ki gye tuzze tubadde twagalayo. Eradde bannyabo. Eradde nnyo. Mukulika amakubo bannyabo. Tubasanyukidde nnyo era babatumidde. Obangenga waliwo okulwanira ennamba z'okupankinga. Abantu nga balwanira ennamba z'okupankinga. Kale muweeyo ebirabo si byammwe. Kasa byakwegezaamu bane mukkakane bulungi. Muweeyo be muleese si byammwe. Ng'omwana mulenzi oli gwe mumanyi ku mmeeri bwe yakola ng'asaba omukwano. Muweeyo si byammwe. Mubiweeyo ate byammwe. Tubawe engalo ez'amaanyi. Bano baaka olwaweddeyo omwogezi Claude Romwami yegayiridde taata aleete ssenga. Ensonga emuleese wano ya buwangwa ya nnono ate nga ya bwakatonda. Fenga abasajja abaganda bannansangwa kikafuuwa okuddira ebyaffe ne tubiteeka mu kidaalo bidaaladaalako. Njagala mmwe tuyingire mu kasolya kaaki k'omu nnyumba etwogerera ku nnono. Bwe batyo ne batwalibwa mu nnyumba okusobola okutta ekyama oba kale kiyite okuzaalibwa. Mu nnyumba senga waayongera okulagira ddala omulimu ogwamutuumya senga asengeka ensonga anti ayanjula omugole omwami eri bataata. Bano bagenyi bo mu ngeri ki otyo balinga ab'eggulu be nawozese tebaze kuno yogerako nnyo ku ddoboozi balyagala tyo abagenyi abo baaba otyo kakati njagala otubuulira okole kyamazima mwabo njagala ondage ani gwe wasiimira muwala waffe Jovia naye bw'oleeta oli obwedda ayogera birungi vaamu oyo si muntu aweeko omuntu Yarua abange kale Sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga twenze kwagala. Nkwongera okwanjula twongera okumanya ebikwata ku mwana abeera asabye okuzaalibwa mu maka gano. Naye omwana tumusabako omutwalo kubanga ke kabonero akalaga nti gwaweebwa obuvunaanyizibwa obutwala n'olwekyo obanga akambaako ketegekedde bulungi ng'omutwalo oguleese. Akalombolombo akatasobola wadde okusuulibwa mu Buganda kwe kuwaayo omutwalo era Nazzikuno ng'omutwalo gwe guwasa omukyala. Obwedda bakwogerera bwogereza oyinza okuba nga toyogera saba taata ate ng'oguleme ndiguwe bonna ku lwa bannange ab'ennyumba bonna ab'ennyumba y'abamakole ab'enganda zonna zikiriza bataata okwongera okulaga nti nno omugole omwami bamuzadde bakola kye bayita kattamukago nga muno mwe muli okunywa olwendo lw'amazzi n'okulya emmwanyi edda bye byagattanga famire. Mukwano webale nnyo okubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole nkwagala nnyo omukwano era nga ndi ne banaffe aba City Bridals abalina gowns opangisayo gown emu ne bakubeerako dresses za bwereere ate nga tulina banaffe abakyasinze okukola amazzi amalungi ennyo aba Hillwater gana amazzi wagateeka ku mukolo gwo nagwe gukusiima. Ekiraba kakati ndi ne mami eyazaala omugole mami mukyala mulungi nnyo ddala mulungi ddala si byotya nno nyawo. Bulungi maama osibye otya nno maama? Bulungi nnyabo njebaleko nnyabo. Kale nnyabo naawe jebale maama. Tambudde bitya leero?
nange mukama yabikoze byonna kubanga olunaku yalumanya ti Jovia alindeetera omwami we ne mulabako era nsanyuse nnyo mukama bwakitukoledde era Jovia musabira mukama amuwa omukisa n'omwami we era mukama asooka abazeewo bakole ebintu byonna bye balina okukola ate alyoka abazeewo mu myaka gyabwe gye balina. Yagamba nti agenda leeta omwami bwe yamala yunivasite enkumba nangamba mami nze tonkolera degree oba tonkolera ki pate naye ngenda kuleetera mukwano gwange akulabeko. Mukama mwebaza kubanga akikoze. Olowooza kiki kyaba yeesigamako ekinamuyamba mu maka ge? Ekinamuyamba mu maka ge omwami mulokole era ne Jovia mulokole bonna bajja kutambulira mu Yesu. Kale nnyabo omugole omukyala omwami we amukwata atya? Omugole omukyala njagala nga batudde bw'anaabanga amusobeza oba Jovi nga yasobeza oba omugole omwami nga yasobeza nga bafukamira nga buli omu agamba munne nti nsonyiwa kubanga okusonyiwa mukama yagamba osonyiwanga. Kale buli omu bw'anaasonyiwanga munne mukama ajjanga baluŋŋamya. Mami kawalako kaako jangu bannange nga wazaala akaana okalaba. Njagala kwebaza mukama Katonda eyakawunda n'akatonda bulungi nga kalungi nga kalina akayindo nga kalina n'empisa empisa ennungi nga katya mukama Katonda nga kagala nnyo mami ne dadi waako kabadde kaana kampisa nnyo. Kale baako kyomugamba muwala we nnyo? Jovia nkusibirira entanda omwami bw'abanga akunyiizizza omuyitanga ne mudda mu kisenge n'omugamba mwami wange tusooke tusabe. Bwe munaamalanga okusaba omugamba nkusonyiwe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ng'omusonyiwa. Ewa batasabe kisonyiwo mami anti asooka mutwala mu kisenge n'amugamba nsaba onsonyiwe kyenkoze oba nenenya mu linnya lya mukama. Ate omwami wabanga teyenenyeza? Omwami bwaba teyenenyeza Jovi ng'amugamba mwami wange njagala munnange weenenye ku kyokoze mukama yagamba weenenyanga. Basajja bamu balina embuto agamba sijja ensonyi nazifuula obusungu embeera eyo naye mukama byonna abisobola. Awali mukama tewali kirema. Kale nnyabo mami baako kyomugamba mugambe mami sagamba nti ngenda leeta musajja mugambe mami sagamba mami olabye. Mami nkwagala nnyo kwagala nnyo era kyenakusuubiza kikino nkikoze n'ebirala bijja mu linnya lya Yesu. Make a promise to mami nkusuubiza ngenda kuba mufumbi kubanga naawe nkulaba ofumbye. we high five y'obwangu mami omala kale dia kale mami leka tukuleko ddeyo ate okwasaganya ebiri eyo fe tunyumye ebya love n'omugole. Toba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Muganda yalugera nti olugenda enjala terudda bwe bamala okutta omukago ate era bongera okusanyuka nga bayita mu kubawa emmere oba ekyemisana. Bwatyo senga yafulumye n'omwana omulenzi eyazaaliddwa edda era nga Katikkiro waffe bwazze nga atugamba omwana omulenzi tazaalibwa mu kidaala.
nageze n'akyakala mu ddiiro n'endabira ddala embaliga ne manya nti oyo yeevuga. Omanyi bw'olabira yeevuga taata omulaba n'ambaliga. Ye mwami wange. Otyo gwe naani? Ne Jovia. Lwaki temukikubira mu ngalo? Ya Buganda byaleetebwa ne balaga nti bayiseeyo emmengo era n'obusubi babulesenga bulange. Ekiwandiiko kino twakireese. Abange katulabe. Kubanga bawandiise bulungi ne bagamba nti ensawo ey'okuyimirizamu emirimu gy'obwakabaka buli mwaka. Twebaza taata ne maama Busulwa, waliwo Busulwa asinga nze waayo taata. Katulabe. Abange bano beboogera mazima meereere nga muli w'amayirungi. Akola atya taata? Anti abaagaya ng'ettama lijjudde bw'omubuuza nti okola kinti ndeke ensi tugiryako makoola naye nga gw'ogiryako ki? Kubanga agambye titwebaza omwami Mukasa Solomon muwulira amannya agatali airtime lwaki temwongera ngalo ziwera naye nno ensingi aweeredde ddala bwe ziba nkadde obukadde ali mbusatu mumukubereko mu ngalo ez'amaanyi. Mukulu wange kwata essabu lya Buganda mwanirize. Balage enku balage enko balage enko. Kitange wenji otyo nga tweyanziza saba kitange otyo ekyapa kya Buganda twakirese okakasiza ddala nti Kooki Bugerere ne Nakasongola bonna mwebalidde taata kikwata okijjeyo bannange Mukama tumwebaza n'engalo ez'amaanyi. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.